Bakyala bannange nsaba tukubaganye ebirowoozo eri mukyala munnaffe. Omukyala ono eyavuddeyo n'ayatulira omwami we n'amugamba nti ssebo mukulu Abe, abaana si babo. Abaana nabazaalamu oli omusajja owa bbooda gwe wakozesanga okutuma okuleetanga ebintu awaka. Omukyala ono ali ku ddungu era ali mu mawanga ag'Abawarabu. Oba oliawo nti nze ngamba kabadde kaseera katuufu okwatulira omusajja ono okumugamba nti abaana si babo, okuba nti omusajja taddamu kuteekamu kasente ke. Naye ate yakikoledde mu kifo ekikyamu era n'akikola mu ngeri enkyamu. Tukanya kulaba baana oba abakyala nga babakomerezaawo mu bokisi ne tugamba Omuwarabu yamusse. Naye ng'oluusi ziba nsobya ezaffe ze twakola. Ebintu bino byalibadde byakukwatibwa kintu kikulu nnyo n'atabiteeka na ku midiya. Yandibadde alinda n'akomawo e Uganda n'atuuza omwami wono owa bbooda gwe yazaalamu abaana, n'atuuza famire ye, ne bayitayo ku bantu abakulu oba ne bakiyamaani ne bagenda okusinkana omusajja ono, ne bamutuuza ne bamunnyonnyola buli kimu mu ngeri ey'ekintu ekikulu. Naye yavuddeyo n'abiteeka ku midiya. Omukyala ono ekisooka kya byonna, newankubadde ebifaananyi ebibye teyabitaddeyo ku midiya, era gwe yatuumye simanyanga ku nnaamwatulira teyataddeyo kifaananyi kya kadaamu ono. Naye ebifaananyi eby'omusajja ono akuzizza abaana n'ekifaananyi ky'owa bbooda omusiguze yabitaddeyo. Ku kyalo gye bawangaalira oba omukyalo ono Kadaama gye yali awangaalira bamumanyi bulungi. Era anytime Kadaama ono nkimanyi nti ebifaananyi bye bigenda kuggyibwayo biteekebwe naye ku midiya. Naye omukyalo ono ekisooka kya byonna yaswadde, even though nti ebifaananyi bye tebinnalabika, naye yaswadde. Ekisooka yakola ensobi n'ayendera mu maka g'omusajja. Kyekisooka. N'akola ensobi ey'okubiri n'afuna olubuto olutali lwa musajja. N'atakoma okwo, we yandibadde agambira nti nkoze ensobi, nfunye olubuto, omusajja at least kannobe nve mu maka ge. Owa bbooda ono anfunisizza olubuto atandike oba tutandike obulamu naye abeeko wanteeka. Naye yabeera mu nnyumba y'omusajja, n'akuza olubuto mu nnyumba y'omusajja, n'azaala omwana ne batakoma okwo, n'afuna n'olubuto olwokubiri stiru nga lwa wa bbooda. Omukyala ono ekisooka ayina akajoozi oba tukiyite ejjoogo. Ejjoogo yayendera mu maka g'omusajja n'azaaliramu abaana babiri. Owa bbooda ono kye twebuuza, owa bbooda ono yali talina busobozi bukwata mukyala ono kumuggya mu maka wano amutwala at least amupangisize batandike obulamu, okusinga okumuleka mu maka g'omusajja? Bannange abakyala, nze ndaba nga amazima bankuba kyeyo tukyafa nnyo, tukyafa nnyo. Kubanga ekisooka kya byonna bwe tulinnya ennyonyi ne tugenda ku byeyo tulabanga abali mu ggulu, tulabanga abamazeeko ensi yonna, era ne tulaba nti tuli ba kitalo nnyo, we can do each and everything kubanga tulinnya ennyonyi. Naye ne weerabira nti n'ennyonyi gy'olinnye basobola okuwanulayo, n'okomawo e Uganda n'odda ku zero. Ne weerabira nti ne ssente zino ze weewaanisa kubanga yamugambye nsazeewo nkwatulira akadde kano kubanga ndaba nkola nsobola okulabirira abaana bange. Naye okimanyi nti basobola okukukomya n'abaana be weesunga okulabira n'otasobola balabirira. Okimanyi nti basobola okuttira ku ddungu n'omulambo gwo ne batagukomyawo Uganda, baana bo kugulabako we baguziise. Kye yakoze tekyabadde kikyamu okwatulira omusajja, naye yakikoze mu ngeri enfu, mu ngeri embi, ate ne mu kifo ekikyamu.
yali badde ateekateeka n'alinda okudda e Uganda. Nadda e Uganda n'ayita abantu abakulu ne basinkana omwami ono ne bamunnyonnyola buli kimu nga bwe kyali ABCD ensonga ne bazikwata kintu kikulu. Naye eyo gyali ku kyeyo. Bannange tulinde few moment later, nze ndabira ddala nga tulinda kati few moment later. Era omukyalo no bw'ataabe musabi nnyo, mukyala gwe oyinza okuba oyitayita n'ogwa ku vidiyo eno. Naye bw'onooba toli musabi nnyo, either okukomya obulamu bwo bayinza obukomya, either okukusiraanya n'oddira ddala ku zero n'otandika okwegomba omusajja ono gwe waduulidde, gwe wayendako, gwe wayendera mu maka ge, n'ogattako okumugamba kati nsobola olabirira abaana bange. Omwana oyo gw'oyagala ennyo 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 Lawubeeni si wuwo, kuba ndaba omwagala nnyo 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 naye si wuwo. Bakyala ate nga kati wakikoze tekikyadda mabega. Mbabuulire TikTok eri viral. Omukyala ono vidiyo gye yakoze eri mu 40 point something views, eri mu 4 point something views, shares tobala. TikTok eri viral okusinga social media endala zonna. Era bw'oteeka ekintu ku TikTok omanya nti ogenda kwesanga ku buli social media endala zonna oba mu nsi zonna. Video zidduka emisinde. Esooka waswazizza omwami, kyamanyi nti n'owa bodo ne kwamaze okumuteeka mu public, naye kati takyalina gyakutwala. Owa boda takyalina gyakutwala kuba oyo amaze omuswaza, ebintu ebyali badde bisigala nga byakyama, gwe ne famire yo n'omwami ono gwe wayendako n'owa boda gwe wazaalamu abaana, oba oliawo kalina ab'oku kitundu baali bitegeddetegeddeko katonotono, naye nga teweetadde ku public oba ku media. Just not anytime kuba abaana amannya wagoogedde. Abo abaana bo bajja bateeka ku media, kimanye nti wabatidde future. I'm telling you, okuviira ddala ku kyalo we bali wamaze okuboonoonera obulamu. Gwe maama kennyini waboonenedde obulamu. Ono wa boda sisuubira nti alina gy'agenda okutwala, kuba naye wamaze olwedde okumulalaasa. Amanyikiddwa nti yayagala omusajja omukyala ng'ali mu fumbo, n'amuzaalamu abaana mu maka g'omusajja, bamulaba ddala kati ng'omujooze ennyo. Okimanyi nti kati boda gy'avuga basobola okuba nti abantu oba abasajja bagenda tandika okutya okumukozesa okumutuma okugenda ewaka, nga bamanyi nti ayinza obbaagalira omukazi, ajja kubaagalira bakazi baabwe. Era mpozi kati akyuse mulimu. Bannange abakyala, sometimes simanyi naye Mukama asaasire nnyo ekitonde ekikyala. Mukama atusaasire abakyala. Ebintu abasajja bye baalikoze kati ffe tubikola, nga tetuliimu yadde okuswala, nga tetuliimu yadde okutya, nga tetuliimu. Ate bannange TikTok yatujjirira buli kimu. Kati ensonga ezikwatibwa eno tuziteeka ku media, ku TikTok kubanga yajja. Mubeeko amagezi ge mumuwa mu comment section, mubeeko kye mumugamba oba kye mwogera ku nsonga eno baddiya. Osanga anaabeera ayita munnange n'agendako mu comment section eyo. Kuba kye nnalabye ku vidiyo eno, omukyalo ono buli muntu ali mu kumusunga, alowooza yakoze kituufu naye bamusunga. Ate anytime ekifaananyi kyo n'eby'abaana bo bigenda kubeera ku media. I'm telling you, obengose future y'abaana. Awula bannange abazadde twetereeze, tuse future z'abaana baffe ne tumanyi ne tugamba nti babaloga, naye nga byava ku ffe bamaama oba bataata. Bannange baddiya, mubeere bulungi. Wena w'osinzidde okuba nti olaba vidiyo eno, okola kyattendo, era nkwagala nnyo. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Tujja kuba nga tusinkana ate mu vidiyo ziddako. Mweraba.